I cannot go and appear before a councillor, John Mary Seboofu, to vet me to be an MP. I can. What does he know about Parliament? That me, I go and appear before a councillor? I cannot. Semuju tayawukanako na bamu betuwogerako. Ne bw'agamba people like John Mary Seboofu. John Mary Seboofu musajja muyivu ddala, engineer mulamba. Kitegedde? Musajja engineer muki? Mulamba. Musajja y'omu ku bantu abasomye ebyokulonda. Tabigudde embugu. NUP buli muntu gwetadde gwe yateeka kakiiko, the pan of 9. Bakugunye ekimala ku mirimu gye baabawa. Basemuju bayina importance gye baagala okwewa. Self importance. Self importance. Semuju talowooza mbu n'atandikidde ku eyo level tumulabira ebisanja bisatu. Semuju yali ani bwe yaviira mu mawulire kujja mu parliament? Naye Ddiini tugezezzaako nnyo omulambika ajja afuna olukusa luno n'abadde yeebuzaabuza. Ate mu kukola ebyo byonna ng'abantu bangi bakomplaininga ku ngeri gy'abadde akolamu emirimu. Lwaki gwe olowooza abantu ssaawa zino abafuniddwa nga target ezisooka, they are the people abali within abalowooza nti balina attachment ne state? Nti we batuuka ku ggwe bagambe n'abaffe tubalina. Otegedde bulungi. Okategedde bulungi. Because let me tell you, before that woman was given a job ku TVA, tewali yali atakimanyi kikyakola. Lifestyle ne deliverance ye. Delivery. Engeri gye yali akolamu ebintu. Ate asaviizeko ebbanga ddene baali badde bagamba dda nedda. N'abaagenda omuwa omulimu baagumuwa lw'ekyo kyennyini ky'abaakola. Kuba italina bukugu. Bw'ogamba nti mukugu nnyo era agenda kukola bw'ati no. Ne beeri agenda kukola nabo ne basooka ne bakomplaininga. Oli Mutebi n'agamba nze sijja kukola. Nga batokola bireke. Era ye n'avaako ku seeti n'atandika okugenda mu field. Niwasigalawo muzeeyi wakaazi n'omukyala. Era show zaabwe zibadde ziyina target gye zirumba. Kati weewunye mu kaseera Katonda bagamba agize nnyo abantu biki naye nga ne gwalwana naye wa kibiina kyabwe. Ako nako njagala okatunuulire. Naye katusooke tumuteeko hold. Lwaki bavuma abantu? Lwaki agira bw'ati? Kakati ne tulabayo munnamawulire ali eno gye tuli. Kubanga target erinnya eno teri wali. Kuba ziri ki? Censored. Ziri regulated. Kati eno gye batanatuuka nabo kati banoonyeeyo bagambye ani asobola okuwa ekifaananyi ekituufu eyo nti ono. Kati Ddiini bamufunye. Naye olw'abeera Ddiini engeri gyamukutemuze natunuulidde embeera Ddiini gyakwatiddwamu n'ebigenda mu maaso na biki. Body language ya Ddiini. He was too confident. Exactly. And at peace. Era ng'ebbanga lyonna bw'abadde. So, ne statement omukulu neziyadaga Ddiini is our friend. So, ng'olaba tewali nnyo pressure y'amaanyi nnyo Ddiini gyakola ki? Gyaliko naye waliwo target audience gye baagala. So, njagala kutegeeza bannange betukola omulimu guno. Mwongere okukola research amala. Njagala bakusimbe mu kaguli ng'ebigambo bye weeyogedde obiyimirirako. Omuntu asobola okukusiba naye nga ne baloya banaayimirira bajja kuleeta obujulizi. Bagambe omusajja ayimirira ku CBS n'agamba oli amusinga emyaka. Katambi kampe. Nze gye mwajje n'emyaka gyammwe. Simanyi nze era waliwo debate gye mbasisuubira muntu ng'oyo kwogerako. Kati gwe gye wagijje naawe gyoketera ebintu byo. Kwe biri ku official gundi ya CBS. Nze ndi omusajja yagambye CAI. Sebo nze zijja ku official channels. Okay. Nengamba nti omusajja walukage ennyimba yaziyimba. Anyway, between the lines. Ddiini wabanga ddala ali mu bizibu bya ddala. Nga si katego tumusaasira
kuba naye munnamawulire abantu no batulaba ku mitimbagano kuno naye tetulina nnyo kye tuli like financial ebiki kati you look at that also era omuntu omugambo naye butwayo kasete nandi yo abakola ku TV agamba mwe mwamala naye tetwamala but wiba bya ddala nga si filimu tumusaasira muganda waffe kakati bw'oba ku live streaming ng'oli mu process ogenda gikozesa oti tolina bw'ogenda kugikozesa so twabaga nti beekuume nnyo ebya live streaming mwegendereze si lwa bulungi bwa gavumenti bwokka si lwa butemenya amateeka naye nammwe ng'abantu make sure nti kyokola kyotalagadde bakukole kyotalagadde kulaba tokikolera ku mutimbagano. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaaya okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Focus 360 the final channel kwoli between us kwa tochi mu nsonga je twatukeddemu olunaku olwaleero every Saturday morning tukera between lines kwa tochi mu nsonga. Olunaku olwaleero nine Faruka alinga bulijjo munnamasaka twajja mu midweek nitubawa kye twabawa tugenda kuba tuongerako ku stories okuba za growing kye bayita developing story oba development story okusinzira ku ki ekye twayogerako luli. Of course waliwo n'amapya waliwo amateeka agajja aga UCC galabika gakomawo mulundi gwa kubiri bwe tugenda mu kulonda amateeka ago gajja mujjukira abantu yitanga da final channel bwe twafuuka Focus 360 nga twewandiisizza naye awe tuli ddiini Lubowa Sava kyekiri emabega wa ddiini ne UCC. Faruka alisoko obuze kuba tulabe nga tutandika sheno. Bannayuganda batwota obuliro olunaku lwa mukaaga tuzze bintu olunaku lwa mukaaga tuzze ebintu bingi muganda ngezanero buli lukya wabaawo ekigattako ku story gye batukoze nga bwe ttera okugamba nti story wano tuba tugitandika butandisi nga bw'olaiza bannaffe balize twatandika ew'ebitaano ey'owemmeka ne zijja nga zitambula so buli lunaku bannaffe bongerako tubalamusiza nna gye musinziira mu ssemazinga ez'enjawulo America Mami Moses nkutumiddeko Farida Yahya Kakembo abantu be Boston yawo mwe namba tumiddeko Buganda Dina 14 ne 15 November tujja pound 8 abakulu 8 emeza n'abatawo 5 temusubwa mujje mwogerezegane ne bannamwe business opportunities weziri so tusimbudde asigala talama. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala lyenkuzigirira gwe nayi n'obuzibu bw'amannyo nawe atanabufuna tugamba prevention is better than cure. Nana Herbal Mouthwash ono kaswa National Drug Authority langa bagamba tebaguza kapa mu kutiya gwe n'amanya agaguba aganyenyera ng'ojidde ebyokyo ebinyogoga gavaamu omusaayi ebibuno bivaamu omusaayi mukamwa ova ekiswa ekibi mukamwa. Nana Herbal Mouthwash musawo gwenkuzigirira asangibwa mu drug shops clinics pharmacy wamu ne batunda ebintu bya Bannayuganda ebweru eyo ojja kuba osobola okufuna Nana Herbal Mouthwash oyo. Haji Yasin kiza musomi wa ddwa gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubirako nabeera ng'asobola okusomera ku ddwa mpola era ng'akalango wakawulidde. Ne Faruka ali gwe tuli naye olunaku olwaleero nga twabategeezezza Faruk ebbanga lye twabeerako wano emabega midweek abakulu baali bakagaba kaadi nga abazifunye basanyuka nga abamiddwa kaadi bakyemulugunya nga batusuubiza ki ekiddako. Tugenza otuuka olunaku olwaleero nga ddala ekiddako abasinga abakulu baze independent bamaze okyogera nti kati tuli independent nti abataka babasabye abakulu bano ekibuuzo between lines okujja independent ojja kunsonyiwa okuseka omanyi akantu ako abataka batusabye kansesa ndabira ddala okawakanya ndabira ddala abantu abakuusa sema abataka baba basabye badde kinaawe bataka ki
ng'omanyi abantu bategeka deggaali zaabwe ezinabeerawo mu media ze banaateekateeka zoogere eri abantu be bataka nno munnange be bataka okay so abataka gwe tebabasabye tewali bataka so abataka basabye omukulu ow'ekitiibwa era akatambi kabale katambula nnyo nga kaadi teyamulumye namu ne yeewuunya abaseka n'agamba temujja kumuyamba Joyce baagala naye abataka ne bamusaba naye ye ku mulundi guno developing story eraga nti no Joyce baagala agamba asinza omulwanyisa abadde zaake kati ekyawoma ne mu P district namba katafunye kaadi n'agamba ekyo kyo kakikole ki kakireke kagende municipality se baba akendezezzaako district eba nnene municipality mbu alumba zaake nze kempita akasanke na bossa akulemye okweyimbamu oyagala kweyimba ku mpologoma y'ekitundu abantu tugere maaso nyonyola abantu abaki abasajja nti bagenze mu DF abasajja n'abakazi ng'ate buli omu mu defense ye alaga bamuwalana lwa mpuuga lwaki tebagenzeeyo kabonero ki nja kuboogerako omu ku omu nga bwe twakola mu wiiki Mwami Sseggona nali njogera wano ne muwa amagezi ne mugamba singa abadde oli Sseggona gwe tubadde tusomako ffe abagoberera ebyobufuzi kubanga abantu abamu tubayigiddeko ebintu bingi ne ŋŋamba yali badde akuuma ekitiibwa kye precedence precedence kitegeeza omuntu okusigala nga akuumye ekitiibwa kye oba okuteekawo ekintu waliwo precedent precedent kitegeeza omuntu okukola ekintu abalala ne bamulabirako ne bagamba nti ekyo yali nga akitandiseewo so precedence okusigala abantu nga bagawa omusajja wa kitiibwa olaba akoze kino ajja kusigala n'ekitiibwa kyo ebbanga lyonna ekuuma Sseggona nali musuubira asobola okutekinga that course naye bino byavuddeyo byonna byayogera twayogera nze naye oli ne tugamba facial ne body expression biraga kirala abaana naye ebigambo bye biraga ekintu kirala ebigambo byagera kirala n'omubiri gulaga kirala bw'otandika okwogera obuntu obuli peti nga gwe Sseggona agamba omusajja ow'ekitiibwa asaavinze levo y'amateeka ali waggulu nnyo notoka n'ogamba Walukaga nno gwe mulaba nsinga emyaka leka nkubira akatambi kaakano ate nje tamusinga kuba tuwulire kaakano ow'ekitiibwa nsinga emyaka Walukaga yayimba ne Livingston Kasozi nkyasoma ndi mulenzi muto ddala dozo bayimba ndi mu primary school Walukaga ye yawa omugenzi abizzaayo ye yakozesa abizzaayo yiga interviews muwandika mu bandi yaabwe ne Kasozi naye ekyo si kyekisinga obukulu n'obuwangazi kya kitiibwa naye kaadi eruma nnyo baba kyayagala nsinge kakati omuntu ow'ekitiibwa abasajja mbadde muwa ekitiibwa nemugamba basajja ba lawmakers bamaanyi bagundiivu kasita atandika okugenda nga yajjayo obuntu obuli peti kye bayita ogenda below the belt aba tetukyayogera ku issues Sseggona mu kalulu kano ke bamumyemu kadi takyayogera ku issues wabula agenze kubu like alumba muntu afuuse wa boda kalekaleko waki wa bulijjo wa boda like ebyo sibayita ebibuuzi bya boda nyiza n'okulooza wa boda kalekaleko kale emboozi z'amalwa emboozi z'amalwa kubanga omuntu ow'amalwa anywamu n'avaamu ku ki waliwo abayimba emboozi z'omwenge wakati bagamba ow'ekitiibwa jangu obuuze ku bantu n'ogamba oyo ge mulaba ansinga emyaka twabadde mu competition y'emyaka ye omu ku baawandiisa omugenzi yiga kitegeeza oba oluzinze focus level of debate eba egudde ate ng'oli mugamba bantu nti ono musinga kino na kino na kino era
lwaki ebesibe bagoberedde ne balyoka bagwa kaadi kakati balina n'ebintu ebirala biboogera adde sinnakafuna kamazeemu amaanyi tegasobola butakuggwamu nga gwezza nera abadde atunuulira Sseggona kweyo levu gy'ogamba omusajja emyaka 15 alina byavuddemu byatasobola kutuukako bano abasajja balina ekifaananyi kye beerimbikamu naye nga balala mu reality bw'otunuulira Sseggona abamudifendinga saawa zino let me give you an example nalabyeko mu Kasambidde ng'agamba NUP eyo kirabika Sseggona babadde bali mu kugamba tuwe yakapera nalabyo bane nabiira ne nabiira tuwe yakaki akapera era Sseggona munne yeddoboozi si ddungi era Walukaga yamusinziza ki kapera ne nabiira gwe twogerako yasavinga mu parliament emyaka 10 n'emeka nabiira yaweze 15 ubadde ki naawe entebe ewooma naye nakati awulira akyayagala kukola ki okulembera betubadde tutwala nga abakulembeze abantu babadde batunulira nga balowooza bayigirako wulira statement ze bawa public ekyebuuzibwa bwe bagamba nti oli yabasinze kapera ekitegeeza abakulu bano baali basuubira nti interview gye bagenzeemu ya kapera we batwe bagiraba ku level of the understanding balaba nupu ya kapera ekizibu kye bafunye kemetere gundi eno gundi gye balimu gye bagezaako okuzannyirako eri exposed ate ekoze research amala bw'ogamba nti Walukaga omuyimbi tasobola kuvuganya Sseggona katugende ku mpola mpola ebisaanyizo by'omuntu avuganya okubeera mu baka parliament biri ki baluwa ye 6 oba equivalent ye maximum kwe tugamba nti kasitotandikira okwo kasitako okafuna oba osimbudde NUP yayita mu due process nekennenya empapula it doesn't matter goba oyina zi masters PhD level electoral commission gye yagala omuntu wa S6 Walukaga yazirina era gye mutendera ogumu gwe bayitako okubanga bamuwa kaadi ekyokubiri luli bwe nali nkugana kubuuza nti NUP yeetaaga mubaka ki ebyo nembinyonnyola kati guno omulundi njagala kubategeeza nti akalulu ketugendamu NUP yeetaaga muntu ki tugenda mu protest vote NUP yeetaaga omuntu asobola okukunga ennyo n'oyo gwe nagamba kaali royo eri ekibiina ekyokulala bano abasajja banyooma kyendaba kanyoomonyoomo let me give you an example Zelensky president wa Ukraine yali ddiikuula nga tebannamudiikuula kitegeeza comedian mu Luganda togamba ddiikuula nti akomeddwa ntegeeza nti comedian mu Luganda bakita ddiikuula ye president wa Ukraine njagala mugende mukole ku research mulaba abantu bameka bamulondo kubeera president duli yali mu Oval House White House ya America nga wanyisiganya ebigambo ne Trump president wa America Trump yali mu ezo show ze tugamba eza TV era naye yali mu wrestling nga hype man otegedde tali wala nnyo tusigaba modo bamuguluminga nnyo bamukola ki ye president almost wensi yonna kubanga president wa America yabalinga president wensi yonna no wa Ukraine comedian seba avuganya superpower Russia exactly ayogera na Putin n'agamba sijja kuteesa nawe ba president ba America embaseera bidde oba bali bamuyita Reagan America ina ba president abali babadde konga bayimbi before they came into presidency ngojeko ni Trump ande kizibu bano kye balina batunuulira artist ng'omuntu atalina value but in reality politician talina wayimirira na artist anti kati tugende nawo kati awo mbadde envuddeyo mbadde ngezaako okulaga abantu profiles ennene Arnold Schwarzenegger muzannyi wa firimu yali governor California emuku is a state richer than a country ezisinga era kyamulemesa okwesimba kuba president mbu yalina muzaliranwa wa America wa Australia exactly so kyekyamulemesa naye singa Schwarzenegger okusinziira ku popularity ye singa ali muzaliranwa wa America
yali agisobola okuba president. Kituufu. Kakati bano bannaffe bayina ebintu batamanyi. Ekintu bwe tugenda mu demokrasiya waliwo kye bayita popularity. Seggona tumuteeke ku katimba bwe tuti ne Walukagga tugambe who has the popular vote. Kwa politics is about popularity. It's about numbers. Yes. Seggona amaze mu parliament bako 10 n'emeka. Netan. Tubateekawo nga bayimiridde tukole general gundi tugambe who has the majority vote. Seggona asobola okuba Walukagga. Ekyokulala njagala tugende empola. Abasajja bano bayita nnyo eryanyi. Tubateekeko mu ngatto. Lwaki tebakuba Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert? Kubanga Kyagulanyi Ssentamu Robert we yajjira. Bano abasajja bayina zi masters, bayina degrees impitirivu. Walukagga ali mu kusoma degree. Soko olindeko. Bayina degrees impitirivu. Olidde? Yayina diploma just ya MDD. Ne bamukkiriza abe mukulembeze waabwe. Lwaki tebamukuba? Bali balina kye bamukamako. Okategedde? Era kye kyabataasa. Okategedde? Bano abasajja ba opportunists. Walukagga bamunyumirwa ng'ayimba bakoowu ku lwale zaabwe. Saawa zino ze twogerako. Naye wabavuganya wabatategeera. Saawa zino ze twogerako. Bwe bagenda okusaba akalu bagamba tugenda kulenda president nga Kyagulanyi Robert Ssentamu. Mu 2021 Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe bali baagala atwale obwa president nakati gwe bagamba gwe bakkiririzamu yali alina diploma nga bamusinga ebitabo naye nga bamuyita Mr. President. Lwaki tebamuwakanya? Badde wano tebaliiwo. Political gundi life yaabwe yali ekoma ku olwo senga bagiwakanya. Bajja nga bali angry for positions ne bamanya n'abatuusa ku level eddako yoli wa diploma bo nga bazze zi masters zaabwe. Kakati saawa zino ku mbeera gye twogereramu Walukagga mu Busiro East nga badde meeya Ekyengera. Olira ssebo? Njagala tugende ku contribution mu society. Oli nga lawyer Walukagga nga muyimbi. Walukagga ayimbye ennyimba za ebyobufuzi ezisukka mu 2. Nga mwe mulira ennyimba ezisinga okukwata ku bannayuganda bakoowu Kimasa Nnaku n'endala. Tugende tubuuze bannayuganda bonna gye bawangaalira nti bwe tteeka wali lawyer ne Walukagga omuyimbi mu buli omu kyakola. Who impacts your life directly? Impacted the society. Ani agasseeko nnyo ku society naddala mu opposition. Kubanga mu opposition naye abadde ayimba opposition. Katubalekeyo mu opposition. Nga bakyali ba opposition ne Walukagga nga ayimba opposition obutali bwenkanya mu ggwanga. Gwe kimanyi Walukagga buli mwaka badde alimba olimba lwa parliament. About parliament. Ennyimba ezo bagende baziwulire. Seggona tusobola omuwaayo omukisa n'atuyiizaayo oluyimba lumu anti mugezi nnyo. Atatuyiizaayo oluyimba kati ye munnamateeka abageyo etteeka. Kuba nze nabuuzizza abantu ye teeka ki lyabaga eryo ne tugamba taba kubawa opposition. Alina byakoze. Byagamba yawolereza Kyagulanyi Ssentamu Mugundi, yawolereza ani simaba political prisoners. Kale tukkiriza. Tukkiriza yabikola. Naye bwe tugenda mu public kubanga bino ebintu bye twogera it's about the public, the numbers. Abantu bajja kubuuza, bajja kutunulira. Njagala kubuulira Seggona kati nguli olwe Masaka lutegeeza ki? Awedde anti oyo omuyimbi gwazalawa agenda mu kuba luyimba ku luyimba mu constituency luyimba ku luyimba naye nga lwakoonako lwa byabufuzi. Omuyimbi alina ekyafaayo yayimba oluyimba ne lusula kampuni namba. Kati yakuba kampuni namba ey'amaanyi ne yali amaze okwestablishinga. Yali amaze okugyawo mwana mugimu. Owulidde? Kati nga goveri simanya nze gundi simanya nayisa abataka. Abataka bangambye nzije kuwa independent. Bado abasajja nga bwe nakugamba bajjewo self entitlement ezi balina.
Nero njagala kubuulira nga nsinzira no kweno channel. Mu byafaayo tozannyisa muntu ayina message nga agiyisa mu bantu kye basasulira okulaba. Amate kyogereko. Omuntu okumulabako bamusasulira okumulaba 2:15 nga mwayisiza message impartinga ku society. Kati gwate osasula abantu okubanga bakuwa. Osasula abantu bajjeko wooli. Kwa na jafuzi basasula abantu ba boda muziteke amafuta mweyo mutwalo n'akatishati bannaye mujje naye ate oli bajja ate bamuwe bamulabe. Walukaga akoze ebivulunga abantu bajja kusasula kumulaba. Kati gaggwa wepanka simanyi ono muyimbi biki. What do you have? Segona nali badde njagala agambe walukaga tayina mpapula zimukkiriza kwesimbawo nga MOP. Singa yogedde ye debate yali baddewo debate nti naye yalese myaka waliwo bagambira nti emyaka gino tegijja kufuna bukulembeze. Omanyi kasotandika okuwuliriza nnera bukulembeze gwe boolowooza emyaka girabika mujje mubala kasi totandika ali mu 5. Listen kati ne kino njagala kibulye bannayuganda bakitegeera. Omanyi basegona abo I've been giving them a lot of respect. Naye bagamba ekitiibwa bakikuwa okyewa. Segona mu kaluke twavaamu aka 2016 bwe mbaseerabidde. Yali nakyali w'amaanyiko. Yafuna obulwa emitwalo 4. Era abaamuvuganya baali batonoko bwe mbaseerabidde. Kuguno omulundi Segona yafuna obulwa emitwalo 8 n'okusoba. Kitegeeza waliwo eneja Bobi Wine gye yamuteekako. Kubanga ng'oggyeko neena gy'ogamba ejja Nuupu. Olwedde yagenda okujja mu 2016 ng'akaluke nga yeesazeeko amaanyi ge nga gakendedde. Singa teyali NUP oba kitegedde kye nkugamba. If it wasn't NUP leka nkulage 2016 2016 Wakiso kyasaaki ngambadde manyi wakafunye no yino Busiro East ogirabye Meda Diseggono omulabye emitwalo 4,700 mwana mu 2 omulabye ng'abamudiridde balina eyali amuvuganya ennyo wa NRM okumanya basekuno emitwalo 2,200 omulabye tumwine Ronald tumwine Ronald 2,000 yes emitwalo 2 difference ogiraba just yali ya mitwalo ng'ebiri era nono gwe nkugambye bamuyita po mumanyi yani pono gwe baali bawo eyali yesimbe Busiro South oba Nsubugapo naye yali wano Nsubugapo yali indako sebo Nsubugapo Busiro East wuno yali yesimbye Nsubugapo yafuna obululu 877 2016 nyongera kulaga amanyi NUP ge wadde abantu Nsubugapo eyafuna obululu 877 mu 2021 yafuna obwa MOP. Kati njagala kulaga 2021 tukakasenti dala kadi eno abantu okubaluma bajabika bakitegeera kadi eyina amaanyi abantu teri muntu atya sasivuga nga musirikale kuba yabali manyi abantu babulijjo fesaso livugiddewa n'omusirikale erivuga agwirawo dive kuba amanyi kitegeeza kati abantu bano obusungu solo bava kugumba kuba bamanyi bulungi kadi kyetegeeza yino nero 2021 Medad Segona yafuna obulwa emitwalo 8 that is time was 2 plus kati Nsubugapo gwe mbadde nkugamba kamukulage Nsubugapo wuno omulabye yajja mu Busiro North omulabye kugundi ya Nuupu nafuna obululu emitwalo 2,100 eyamuddirira wa NRM mukyongera okulaga nti ono Nsubugapo yali munafu nnyo be bali nakugambye Nsubugapo yali musajja wange naye kitegedde tebamuwadde kadi era teyakoze bulungi NUP teyamuwadde kadi kino kyongera okulaga lwaki teyamuwadde ki kadi
yali munafu nnyo nene emyaka 5 gye bamuwadde teyagikozesezza kati waliwo kye mbadde njagala okulaga Sseggona yalina ba competitors 10 mu constituency kyongera okulaga abantu baali bamwepikira baba bakusobola ba competitor 10 nga buli omwe akwewulira naye omanye yamuddirira Magoola yafuna mmeka omutwalo gumu 1004 wa emitwalo 8 difference ogiraba times 8 owa NRM gumu 10 ne times 8 okategedde naye omusajja yaze independent kyogamba 8 ogwo gonna gusobola muva kati kawulireko kano NUP Sinsiru yakoze due diligence NUP yategedde Sseggona ne bwali singa NUP yabadde tebala bulungi yali wadde Magoola kubanga yali second in line otegedde ne bamanyi impact ya Walukagga ku ground n'ebirala ebimugattirako ng'omuyimbi n'ebirala so omusajja ke yaze independent agenda bayisa bubi ani Sseggona wekitiibwa nkugambye independent taalye Sseggona kati oluba lusogga lubaki Luganda sagala kukyongerako banna Uganda abamanyi Oluganda mugende mugundi muki ngosuse mwanyi mugende mu comment section nero mutegeze kigambo nguli kiba kitegeeza ki aba awedde yawedde dda kakati wuliriza nero lwaki teyagenze ku DF DF omutima gye guli ayo omubiri omubiri gutyayo amanyi omuliro oguliyo singa ageza n'atandula ekigende n'agira bwe papa n'aka independent kagwawo ne bali abadde bakyamwinamu olusuutirizo bagamba naye nga ge mazima kubanga wali ng'agira ne omukyala wa DF gwe yagambye noono ngenda muwagira soka oveko ono ngenda muwagira waliwo akatambi ke nalabye nga waliwo omukulu awolereza Sseggona aha wuno nsa okola ki abali kusaaluza kukategeera omukulu sebo bakukola asidde ekigambo kino sebo togeza n'ogera mu muti mu DF tokola kitugende walawona sebo tukwagala wa kutengerera essaawa okwetegerera tugatte wonna sebo muliriza bulungi omukulu omu amuyita balinda akumanyi bulungi yakola mu State House yankubidde essimu nakawulira amawulire nga sirana kumumanya ki era nagatono abadde kyankubidde essaawa zino naye ng'alina kyategedde nga nti mukamawo bamumba ekaadi naga naye ensobi esookedde ddala awulira ne mugandi kati mu nsobi tugenda kutereeza tugenda kwekunga tukole ekino nagamba nti sonaga tubakukola kaweddemu owulidde omukulu omu wa State House akola mu State House yagambye mukamawo bamumye ekaadi omwana n'ateekawo kawedde mudda ne ka mukamawo njagala okanootinge bano be bajja mu Sseggona okabulira si bawagizi ba bulijjo mukamawe ono akolera Sseggona be bakunza abantu nga kye walabye Makindi Alan Ssewanyana wakirabye Alani bano be bantu babadde ateekateeka bulijjo ababadde bambala t-shirt ze wazirabye kakati yabalese bakole pressure naye nero njagala kutegeeza Dr. Kizza Besigye bana abakulu yabalaba njagala kozesa kwewola ku bigambo bya Dr. Kizza Besigye yagamba mu Uganda ekintu abantu abasinga okuba ababye nnyo they are the elites n'agamba mu ggulu banaabakuma omuliro ogwabwe guyina kubanga gwaka nnyo baguteeka wali gwokka mu kkoona gye babakola ki gye baba bookera lwaki babi nnyo yali ategeeza nti bano abasajja ebbanga lyonna badde tebaagala kukyusa gavumenti bali comfortable we bali era balyokke neggwanga beritambula naye boogera ebigambo byaki byenkyukakyuka akatambi akamu kankakubire saagala abantu balowooze nti twogera njwanjwa Dr. Kizza Besigye ng'ayogera ku bannabyabufuzi aboolaba abafaanananga Sseggona
Kaka kasembayo tudde kubalala. Yes, but this is it evaporates. Yes, but this is a wonderful wake-up call. I hope Ugandans will get out of there. And the worst Ugandans whom I have issue with are the educated, the elites. They are the most useless people we have. It evaporates. Yes, but Kawamvu sijja kamalayo. Okamba fete tuli educated. Ategeeza more than 90% of the elites abali mu byobufuzi. The political elites. Yagamba they are the most useless. Ng'ategeeza mu nkola eno gye tugezaako okukyusa obukulembeze mu ggwanga. Ng'ategeeza nti bannayuganda nabo kati bategedde. Kye kiseera bajje benyigire mu kukyusa eggwanga lyabwe. Baleme buli kaseera ku frontinga ba elites nti bajja tulwanirira. Era n'ategeeza bannayuganda nti nedda bana basajja bemulaba. Tebali mu balwanirira. Era n'ayongerako n'agamba nti bana bakuuma omuliro. Ayagala omuliro gwe banaakumira abasajja abo gubenga muyitirivu nnyo. Olowooza Besigye yakyogera takimanyi. Emyaka 20. Sajja yagambye, Sseggona yagambye. Temusaasira ye ku kaadi. Kozi musaasire eggwanga eriyinza okufiirwa omuntu ow'ekitalo nga ye waba tali mu politics. Era eggwanga kati ndowooza lye musaasire ngamba kale jangu ng'oli independent naye onunula eggwanga. Sseggona Uganda tetandikidde ku ye. Tetandikidde ku ki? Uliriza nero. Uganda tetandikidde ku ye. Buli omu akimanyi. Era Sseggona ng'oggyeko njagala mubuuza wano mu kamera. For the last 35 years Mwai Museveni gy'afugidde eggwanga lino. Nga bagamba ab'opposition. Owulidde? Njagala batulage impact gye bataddewo okulaba nga Mwai Museveni avaako mu ggwanga lino. Mwai Museveni gy'akomye okubeerawo nga weebali kubanga abasseggona gye kye nakugamba amapeesa agali constant. For the last 15 years Sseggona abadde ki? Constant figure. Constant figure. Njagala batubuulire kiki bakoze okulanga Mwai Museveni ava okubanga buli lunaku Mwai Museveni ayongera kwenyeza. Mulayidi gye babaddemu Mwai Museveni atuse n'okubanga ayagala kuleta mutabani we. Abasinga mu defendinga Sseggona. Bannayuganda be bajja mudde obwesige. Betwakkiriza nti bali ne Mwai Museveni. Nabiira bw'aba ku defendinga. Bamuyita ani ono mulala? Mbidde nga ya ku defendinga. Nga tukimanyi Mbidde ne munne mawe kibina bakitwala mu NRM. Aba ku defendinga nga be ba Mukaaku. Ba Bedi Bwanika. Baluwo Mushana. N'abalya ku NRM ensi yonna beemanyi. Tutegeererawo nti gwe ekyanneewuunyisiza kiri kimu. Abo bonna nga boogedde babadde bagamba NUP mbi. Lwaki kati si basanyufu nga bamumye kaadi nga bandigambye bannaayo wonya ababi abo. Lwaki ate bagamba mwe babi mmwe mwakoze ensobi obutawa mulungi ono. Lwaki baagala omulungi abe n'ababi? Oba ekibuuzo kyange okitegeera. NRM erina ababaka abasukka 329. Era balina gye bawangula nga tebaliisizza buti. Sseggona mulungi nnyo era bamulaba. Alimu ensa. Tebannaba kwewandiisa mu Electoral Commission. Basobola okubaako ekifo kye bamulizaavingera. Bamuweeyo. Kubanga NRM erina naye strongholds zaayo. So, NUP temwagadde. NUP era batakyasobola kugattako ku plani zeyina. So basobola omulizaavingirawo ekifo. Toseka. Amaye ekisesa. Lumu baali bagamba Namboze. Wala lumu oyogera zeberako obwoko wange budduka. Baali bagamba Namboze ku Ssemujju. Ngamugamba waaki muleese musisi okwesimba ku Ssemujju national MP with a national character. N'agamba very good. Since he has a national character, let him go and contest in Gulu. Exactly. It is also part of the nation. Bebagamba bana bakulu. No mukulu bagamba aina national character.
kitegeeza asobola n'okwesimbawo ekasese kubanga batugamba bo bana bakulu ba NRM ne bannabana ababalya mu ngalo batugamba nti bantu tebakyali ba bitundu ba national character we agree era twagala kubayinga kye boogedde era twagala babafiirwe kubanga basuubira nti waliwo mu NRM abatali nnyo b'amaanyi kubenkana so basobola reservingira ebifo ne babatwala. Let me tell you nero mwabana abasajja batujooga nayo lwaliro walidde biki we are speaking facts tetulina muntu gwe tuli mu kwogerako nga tuweebuula NRM mu kamyufu kaayo yasuula ba ministers abawere 10 ate nga minister twalisuubidde naye aba ne national character okitegedde ate minister asinga kubanga Semujju si gundi Segona si minister si leader of opposition otegedde kuba leader of opposition aba national character si minister just holding before anyone byasobola holding any day not any day sebo any day bwe bajjawo uliriza bwe bajjawo mpuuga ne baleeta Ssenyonyi parliament egenda maaso opposition teyina leader of opposition tugende wabaagala lindako kano mbadde njagala nsooke nkagguse saagala ontwala ennyo ku speedi nante no tebagiyita ba ministers 10 basuulibwa okitegedde ssebo NRM lwaki abamu bahati omumanyi y'omu ku minister of finance oba noono gundi owulidde lwaki bwe baleeta bajja ne baleeta gundi nowaayiti yaani ono bali omunsi Dr. Chris na Dr. Mulamba naye naye bamusuula mu kamyufu lwaki tebaabalwanirira okulaba nga badda kubanga baali balina impact ennene eya national character national character baagala gikwatira ku NUP otegedde kubanga bano bola batwala ne gundi bazita ki nga beemulugunya bazita ki petitions mu kibiina kya NRM era mu M7 benne bagambye abasajja bano bakoze nnyo they are national characters bali omunsi abadde ayogera nnyo omanyi ebintu ebimu bino ogenda obiyiga omukulu right honorable kati Robina Nabbanja bwe yafuuka prime minister abantu bonna abo ba political elite abo abagamba nti bategeera ebintu bavaayo ne bamunafuya ne bagamba no alina kukola ku KCC ebiki but the woman has held office and she has delivered partly. Yes, alina challenges ze but she has delivered. Bw'otunuulira ku muntu wa wansi service deliveries wa service deliveries zitegeeza obuweereza butuuse ku bantu abasembayo wansi Saba Minister ye overall siya oba n'emirimu okubanga giteekebwa mu nkola egya gavumenti ba prime minister abakadde bonna ensi tebawulidde nga bwewulidde Nabbanja ku mulembe gwa M7 so those who have doubt in Walukaga okitegedde nga mugamba atasaanidde watu Nabbanja baali bamulabanga atasaanidde abo boolaba betuyita ababaka abantu abamu abasinga okukubwa nga baweereddwa cards yali Muhammad Segirinya ne bagamba muwa mutye Muhammad Segirinya kadi ne muleka gundi Latifu ne muleka Kidandala when Segirinya died abo bonna boolaba NRM n'abakuba kati Walukaga kubanga ku level of knowledge njagala nga saagala kukakkanya mugenzi bw'obageraageranya n'okumanyika n'ebirala contribution to the society before ng'omusajja oyo tannajja mu parliament wali tosobola geraageranya Segirinya ne Walukaga alifa better ebiseera ebyo naye bwe yafa Segirinya bagamba amwogerako ebirungi ebyereere ne bagamba tetuganoga nti NUP sima yamulyamu olukwe naye nga before nga NUP ne tumubuuza ani yamuwa kaadi ate we yamuwa kaadi ne bagamba NUP ereese omujega ate we yafa NUP emuliddemu ne bagamba omubaka yasinze okukola bannange naye ne weebuuza ani oba yali akola nnyo ani yali amusiba oba andi mutadde ne bagamba ono ye muzira nnyo bannaye national character nga bazogera so tetuli basiru nnyo okitegedde Nero agamba tetuli basiru toteekako nnyo tetuli basiru ebintu bino nnyo tubanga abasiru naye tetuli basiru bannansi baagala ani anaabawa services gwe bawulira
Okay. It doesn't matter ani yazze. Omusajja olina ka video kota yagadde kuba wano. Sebo tugende maaso. Joyce bagala. Engambo zigamba kati ajja kubwa constituency. Ewalizaake. Nga yagamba mu kulwanyisibwa kwe emubende okuyitirivu. Akubleminga ono zaake mbu yawadde amaanyi ono omukyala Nabbosa. Kati kamuvuganye oli omukyala amulekere n'abakooba babinsanye. NUP tegenda firo ekifo ekyo. Ebifo ebyo byombi. Kakati Joyce yatugonderezaamu. Era bonna abalaba Joyce obakano bamumutuusize. Joyce tweyanze go tugonzerezaamu. Ku kifo kya Woman MP Mityana. Tubadde tweraliikidde nnyo nga tulowooza waliwo abantu abaawunga. Abana abaawunga. Abaawuguka. Abayinza okusigala nga bakusapootinga. N'oyawuzaamu obululu bwaffe. Mwaba Nabbosa. Fa abali ku kadi ya NUP. Omukyalo oyo Mukisa Proscovia. Fa abali ku kadi ya NUP. Kuba ffe tugamba buli wani gundi ambulera kola ki? Tikinga. Naye bw'oleka racing eri ku bantu babiri ojja kuba owewudde ku mukyalo oyo prose. Otegedde? Kakati wuliriza nnero. Ono nga bagenda katiikinga. Kamaanyi. Emityana. Ebintu bino mbyogera. Nga mbyogera from experience. N'obukugu ne research. Sebo zaake ne kitaawe bye bafugaawo Emityana. Joyce atandika ddi okulowooza nti zaake atambula n'omukyalo ono Nabbosa. Joyce kasi atandika okwogera ebitakwatagana. Nga zaake Ssaabakunzi omuvubuka w'ekitundu ekyo yali alina okunoonyeza NUP candidate ana replacing ekifo ekyo. Okategeddaako? Zaake egimu ku mirimu egimutumwa ekibiina nga buli MP mu kibiina bakiyita kunga. Era n'oteekatooka n'abakulembeze kyovola abatwali nali nkugamba nenkugamba ba MP abamu nga bannyeko baakubwa ba councillors be baleeta. Otegedde? Omulimu gwa MP ogusooka kubanga yava overall siya owa constituency gyavaamu ow'ekibiina. Zaake talina nsobi gye yakola kuleeta Nabbosa. Era Zaake ne taata we baadde batambula ne Nabbosa ku ground mu kalulu kano ke tulimu. Kuba gumakatako nti oba ku tto enofuna abakulembeza abato abajja abavubuka bikyebyo byebityo. Kati gwe NUP ogiyita nsiro okuba nti yalonze Nabbosa n'egiwa kadi nga bamanyi nti waliyo ani omukyalo oli n'abakooba ne Joyce baagala nga bakimanyi agenda kujja ku independent obayita basiru. NUP yakoze research amala era neekakasa nti NUP Nabbosa n'abantu b'Emityana bajja mulonda. Nabbosa naye agwa mu karakita y'abaana abasajja baani bawalukaga tubatwogerako. Nabbosa yakola nnyo erinnya mu katemba. So ekibiina kigenda mugattako. Nabbosa no lyali linnya lya muzannyo. Naye sewo kati lyafuuka liri. Kitegedde? Tukira Yodamani we yayimba naberanga ye Dr. Yodamani Mazongoto. Bakutekake aluna mu biru kitooke. Okimanyi bamukazanko bamuteeko n'akalimba n'erinnya erya Ameria. Bamuyitako n'Ameria. Olwakayimba ako Ameria era bwe yagenda wali egundi wa Emawokota yavuganya agamba ono namuyimbira akayimba kati nze netuukidde. So Nabbosa bamuyita Prose Mukisa eno Proscovia Mukisa sinsobi NUP omuwa kadi n'abantu bwadde olaba nti bamanyi NUP yabasudde. Kitegeeza baba NUP etuta obudde bumala nga bwe nakugamba nti 5 years NUP talina kyejja kwekwasa. Etuta obudde okumala okutunula abakulembeze naye nga nkuddamu ekigambo kye nakugamba royalty nga yekki to the leaders NUP befunye. Kubanga emyaka 5 efunye obuzibu bungi. Okimanyi NUP yasudde abaka bawera 25. Bayinkambe. Okay. 25, 23. Waliwo abejjakedda bampuuga bwanika. It is okay naye era si bangi abali mukaaga bali 5. Kagabo.
Jime waliwo ono owegundi ow'entebe oyo Kakembo sebuno bavuddeko bangi si bangi nnyo kati nsobola bakubalira waliwo Jime waliwo Bashir waliwo Kakembo waliwo Kagabo Mpuuga Juliet Kakande Bwanika ne Bwanika bebo mukaga obavaako musanvu bavaako abasigadde baze mu kamyufu ne bagwa 19 Segona Sewanyana uno mukyala baagala ntandikira wano katubale Makindye Alan Sewanyana ne Nnyeko bavuddeko babiri tugende Rubaga tuyinawo Alozias Mukasa Fako tugende Ebusiro Medad Segona ne Ponsubuga bonna bagenze abo mukaaga tugende wa waliyo oli omusajja Simbwa nakifuma naye yagenze nabadde yina wano bangi nnyo so nani ono mukyala baagala tajja sobola zaaki baagala alinnye etokota bwogambye alumye mwerama nnyo bugenda gabongola nkugambye tagenda kusigaza linnyo mu kamwa kati olaba tugamba gundi Segona ate olwo baagala sebo baagala challenge ye yandibadde n'abakooba ayinza okuba naye yabazeemu n'agamba ku independent n'abakooba nyinza obutabusobola ebigambo bino mbikubuulira ng'oli munywanyi wange kyoyogerako tokimanyi waliwo noono mukyala bamuyita Honorable Kyebutatika Manjeeri ow'Ejjinja naye bamusudde mbadde simuwuliranga bangi Kazibu Bashiru Katabazi Francis yagudde we Kalungu East Michael Kagambo tubadde tumwogeddeko Kagabo tumwogeddeko Christine ndoza yasigadde so mbadde ngezaako okulaga nti Joyce baagala kye yalinnye yali badde asigala wali n'alwanira wali naye bw'agenda ku kyemitiyaana ekiri main constituency nze nkubuulira mazima nga ndi wano yalinnye mwerama nnyo tasobola kuwangula zaake nga bw'owulira zaake zivuge zaake bangi bamwesimbyemu awo naye abalemi so NUP tosobola kulowooza mbu abantu bonna naddala ba incumbent NUP be yaddiza kaadi njagala kubuulira ebitundu 7 ku 10 obuwanguzi babulina so bano baze independent naye ekyo kiraga babadde bo baagala kifo nga tebasobola kugamba munaye ekibiina kiganye naye bo babadde wa bisanja 3 nga Segona nga tosobola bwe bakuma nze nyina n'aba NRM banawulidde abakyalimu ensa nga bagamba Segona esinga abadde musajja mutuufu yali badde adda emabbali kubanga eno process wajingiramu ng'ogimanyi ng'erina kuba n'omuwanguzi ogwo omu kati gwayina bukakafu kinti Shuwadiru alina kuba gwe singa yali Shuwadiru tebalitaddewo kalulu ako Semujju yagambye yeewuunya abakugunga abo okugenda bavetingi bwe bakansala nopu EMC electoral management committee mbu yali abakansala nga ye Semujju agamba tayinza kuba MP n'agenda vetingi bwe kansala Semujju tayawukanako nabamu betwogerako ne bwagamba people like John Mary Sebuufu John Mary Sebuufu musajja muyivu ddala engineer mulamba kitegedde musajja engineer muki mulamba musajja y'omu ku bantu abasomye ebyokulonda tabigudde embugu NUP buli muntu gwetadde gwe yateeka kakiiko the pan of 9 bakugunye ekimala ku mirimu gye baabawa Basemujju bayina importance gye baagala okwewa self importance Semujju talowooza mbu n'atandikidde kweyo level tumulabira ebisanja 3 Semujju yali ani bwe yaviira mu mawulire
kujja mu parliament yali munnamawulire abantu nene bamwesiga nga muto nga talina experience ya parliament niwakubadde eri akavalinze eyo nga it doesn't matter covering and being doing something practical byanjawulo osobola okulaba abasambi b'omupiira ekikufuula musambi wa mupiira okusula mu garage tofuuka makanika osobola okujja abasambi nga bakola training every day kikufuula omusambi w'omupiira kakati seggona kye gundi ani Semujju beeyita nnyo kye batali okitegedde Semujju oyo gwolaago twogerako agenda ekira n'asaba abanyi ba walagi akalulu oba asaba batuuze bakira anti n'abatu era abanyi ba walagi era nabo batuuze ekirayo walide namugongo ne babawa olukumi olwaki walagi tolero obumanyi obwali bussa abantu ali kyemanyi enamugongo awo nze ntero yitawo buli ssaawa naye ewanda wali buki empitirivu wezityo kitegeeza n'abanyi walagi kati abatamanyi bya parliament abaabasaba ki kalulu anti kyenkugamba nti olaba asaba n'abanyi bawalagi kubanga bano gwo bakiikirira era obakiikirira obasaba obwesigo babukuteekemu ogenda obakiikirire oba asiyasaba mu bikomera mwokka obadde ki kira yakula anti wuliriza abantu abali ku level eyo mu Uganda tebaalowadde 15%. Abantu betuyita abowansi abasembe kivula mu M7 bateekawo ne structure basobole okutuuka mu ghetto. Kyagulanyi bagamba if you can't come to the ghetto will come to you. The ghetto will come to you. Oba it will come to parliament. Mwami Seggona abantu basinga okukiikirira ekirinnya gyawangalira n'ewalala abasinga okubeerayo bantu ba wansi alina n'ebitundu ebyakikire bayita forgery ng'abantu bali bubi nnyo bali empulirayo oba bakayita kaloki kageto kawo awo ng'oyisa awo ekinawataka bayitayo forgery akyoli quarters otegedde bakiikirira agendayo ng'akavalinga mayenga nosiri awo mmerenze otegedde kakati bw'otugamba nti sebuufu omusajja omuyivu ali ku level ya engineer otegedde sebuufu musajja yasoma ebya mu consultant mu byokulonda ate waliwo ebintu byoyogera nonno neŋŋamba naye omanyi omuntu we waba mugezi asobola bavuga supidi omusajja yagambye ogenda otya ewa kansala nenzijukira ne inginiya balimu ezo yali kansala kati agenda ku bwa road mayor ate wuliriza nero nekino katuyogereko waliwo ekintu kye tubadde tugamba abakulembeze nti si buli mukulembeze nti ajja gendamu MP kansala ojja musanga ku kansalaship naye nga yasoma injiniya mulamba dokita nga kansala osanga chairman w'ekyalo nga naye professor injiniya mulamba kakati mu parliament waliwo n'abe 6 oba equivalent kituufu otegedde abamu ba NRM mu parliament osangayo owa S6 oba equivalent naye nga ate oli kansala nga ku 3 nga muno omuwala wa gundi ono kati gwe bawadde ekavulaawo omuwala oyo yali good president so Semujju talowooza bannansi nti mu parliament waliyo bakugu bokka era be balina okuvetingibwa professors ekyewuunyisa era amaaso gy'abantu batukwata supi nze mbaddeko mu bintu by'ettaka ovuleti obadde ondaba ebbaluwa eri most important ya chairman ogenda buli wamu yagamba gende wa chairman tebakutumako ya MP wadde wa district chairman kati wogamba sinza kugenda wa kansala sinza genda wa chairman leadership awo wetandikira yetuukirira omuntu yennyini. It's not about the position you hold. Buvunaanyizibwa ki bw'olina bukugu ki bw'olina. Embalo ya chairman y'amaanyi muganda wange. Otegedde nero? Nnyo. Akakiiko ak'abantu omwenda njagala ogenda okakole research mugundi enaakoma wano nja kukuleetera abantu obukugu bwabwe bonna abali omwenda NUP obuyigirize bwabwe professionals zaabwe. Tulabe ne Semujju teyeetuuma kubanga afunye nnyo experience kati nga bw'omanyi omuntu bw'abeera wano ng'amanyi ekire bwe kikwata awo enkuba etonnya kati ye Semujju
bafu atuse n'alowooza nti parliament bw'atagibaamu tebaawo. Oli yagambye basaasire Uganda. Okitegedde? Golola yakobanga ebikolera agambye Uganda egwa. Bassemuju baali mu parliament ng'ekulibwa sekandi nga babavunnamira. Ne bajja ng'ewimu Kadaaga nga bamuvunnamira. Bassemuju baagamba ngaawo mu kusooka tebasobola kubeera mu parliament ne bavunnama erimu Anita Amongo. Era nga bamuzalawa. Ne kati obasanga bamuvunnamira. Bamusaba trips. Ssemuju bamukolako amawulire nga bagamba y'omu ku babaka basinze okufuna trips. Trips ani azigaba? Speaker. Tamala gagikuwa. Oyina ogisaba for a purpose n'ebirala. Era bali bamuyisaamu nnyo Ssemuju. So, Ssemuju bajjalo eyo gundi self importance. Nabo balina olugendo gye bavudde and people need emikisa okubawa omukisa ogusavinga bannayuganda. Si be basooka mu parliament zalimu abasajja ab'amaanyi ne bavaawo. Kati nabo tuboogerako ng'ab'amaanyi kubanga baweebwa opportunity esavinga bannayuganda. Okay. Guno omulimu gwe tukola gwa bwannakyewa. Naye gwa mawulire. Bwe kiri. In whatever way osobola obutabeera mainstream but we can call it social journalism. Tulina munnaffe Eddiini Lubowa Sava. Yasibiddwa nga bagamba akola talina layisensi like meeting minimum broadcasting standards. Ebizibu bye nga waabimanyi Eddiini. But ezo zonna nsonga zisobola oba entuufu. Naye there is a bigger picture eri mabega wa ddiini. Between the lines tubeerawo okuba tochi ne tumanya kyekigenda maaso. Mukwatibwa kwa ddiini wetwanenso owulira nti zirayivu nazo tetujja zikkiriza. Oli tagambye nti no munnamawulire. Yataddeko mu kutugwe kuba live. Naye nakyo bagamba twagala kubeera nga tukitunulamu. Baziyita live naye broadcast zonna ezikolebwa eno. Bo baziyita live. Kubanga ebiseera ebisinga zanale we mumala okukwata show ng'eno. N'ogenda ku premier. N'ogenda n'ogi premieringa. Kati bo baziyita live. Naye fact is content yenna ali eno mu social journalism. Tebamwagala. Kuba ojjukira baali boogera ne ku TikTok oyo. Eyo. Ojjukira bibadde bingi. Ne bateeka obu groups mwe beegattira obamanyi bangi babataddewo. So yeeyo. So ddiini okwatibwa. Twakifunye mu kifaananyi ki? Ddiini tuzze tumwogerako enfunda eziwera. Era netutuuka n'okugamba nti ddiini yo si ye muntu gw'osobola okuggyako hadiisi. Ebintu bya ddiini bibadde bitabangufu. Obulamu bwonna. Ddiini ebintu bye bibuzaabuza biringa mpale z'aba 7. Ddiini bwe tutunula olugendo lwe ojjukira bulungi azze alipootinga cases ez'enjawulo. Ezimu nga zirimu companies ez'amaanyi n'abantu ab'amaanyi ku individual levels. Era twamulabako Kodini yakwatibwako kemabega eri. Naye ne tujja ne tubuuza aba ne baddamu ne babuuza nti kesi za ddiini ziggweerawa. Settlement ezo zijjukira bulungi. Ne tugamba nti ddiini akwatibwa mu misango gye ne kesi ze ziggwa zitya. Nga tewali na bujulizi genda okulaba zaafiira awo baagira ddiini bamutadde. Bw'ojjukira ddiini engeri gy'abadde yeewera n'engeri gy'abadde akolaganamu n'abantu n'emirimu gya ddiini gy'abadde afuna ng'erimu girimu n'ebitongole bya gavumenti. Okimanyi bulungi. Electoral Commission biki n'ebirala. Tewali muntu gwe bawa nero sijja kuyingizaamu ne nnyina manyi oyina by'osobola okuteebereza. Okusinziira ku mbeera eriwo waliwo omuntu asasobola kuwa business nga toyina nga toli registered yes. with UCC. Yes. Ngera toyina license. Naye emirimu egyo ddiini abadde agirina. Okategeddaako? Ddiini egyo emirimu abadde agirina egy'amaanyi egiri mu bitongole bya gavumenti oba ne kampani ennene. Kuba kampani ezo tezikolagana individuals. Emirimu tugigambire ddala abantu obulango. Like nola abantu okubya akalango ka Electoral Commission, kubya akalango ka banka, waliwo obulango bw'otasobola. Ddiini bw'abadde ayina. Naye ng'obulango obwo, those companies they don't deal with the individuals. Yes, they deal with companies. Is it registered?
eziraga nti zisasula revenue n'ebirala. Leero nabadde mpuliriza bulungi nnyo gundi eno njagikuwako eya UCC lawyer. Naso se ne muwuliriza ng'ayogera bulungi. Naye emboozi ye gye yaggweredde ne mukubamu ebituli. Nendaba nti ddiini alayika baagala mukozesa nga president. Bakwatireko abantu abalala. Ddiini engeri gy'abadde yeewera mutali nnyo wala n'abatwatisa amateeka mu ggwanga lino. Era sometime nalowoozaako ne ŋŋamba ddiini olalika ali imyuni ku bintu ebirala. Ddiini natuuka ne ndowooza engeri gy'akubamu abantu ne programu z'engeri gy'abadde azikola. The style of delivery. A delivery. Ngekulaga there is something big behind. Ayina forces ez'amaanyi behind him. Omusajja agambye twamuyita ne twogera naye ne tumugamba akyuseemu naye nga period gy'ayogeramu nnene. Ddiini abadde everywhere. Ddiini talina wabadde yeekwekedde. Ne tumuwabula ne tumugamba natugamba ze agenda kujja yeetondera abantu. Nero ddiini akoze damages nnyingi nnyo eziteetaaga na justice kwetonda. Nga ddiini abadde ayina kuba either nga yakwatibwa oba nga ali mu kkooti awoza misango. Abaana bavuddeyo wano justice ne bavumako buvuunyi bantu oli n'ayuza ekipande kya president. Oli n'ayuza ekipande kya Mwai Museveni. Oli bamukwatanga oli justice n'ayogera bwogezi bigambo 3-4 eri nga speaker ne bamunona. Nasibwa. Kati ddiini ebyo abikoze emirundi nga 5 mo. Nono bwatugamba nti ddiini bamukutte naye ate ddiini bamukutte nga balina kye bayisaawo kye tubadde statement y'etteeka lino ne license na bice bisoose leero byajjako dda nga almost twakava mu kaluka 221. Wotunuulira embeera ya ddiini ku misango gye bamuvunaana gikuzzaayo ku misango gy'ali emisikini. Nti okubya ensambi awo hospital abasawo omusango gw'osuubira nti omusango gwo munene nnyo ne baleeta akasango akatono. Nti ddiini stories abadde akola ezibadde venomous ng'ogamba omusajja agenda yita waatuuke. Olaba ate stories bamuleeteddeko n'ensonga ze bawa zogamba kankujjukizeemu nnero n'ewalala. Etteeka lino twasooka eri mu computer misuse. Era betwalowooza ezaali zaagala okutandikira president yali ekoleddwa kuba wano abamu yali yichuli oyo. Oba ojjukira? Bamutwalako ne bamutwala. Era nsereko oyo be bamukubaamu eyimirira. Naye computer misuse eyo teyakola bulungi. Bagezaako jjigira naye netakola bulungi. Kuba yalimu ebituli. Erina beekwata ate erina beereka. Era nebino webiri. So kati kisoboka okuba waliwo yagambye nti nga mukaayana ku bya ddiini nti bamukutte biki nga mwasanyuka wano ku bya fulufiga nga UCC ekoze. Anti nakyo kye njagala okukubuulira. Era nakyo badde njagala kijjako. Lwaki gwe olowooza abantu ssaawa zino abafuniddwa nga target ezisooka they are the people abali within abalowooza nti balina attachment ne state. Nti we batuuka ku ggwe bagambe n'abaffe tubalina. Otegedde bulungi. Okategedde bulungi. Because let me tell you, before that woman was given a job ku TVA, tewali yali atakimanyi kikyakola. Lifestyle ne deliverance ye. Delivery. Engeri gye yali akolamu ebintu. Ate asaviizeko ebbanga ddene baali badde bagamba dda nedda. N'abaagenda omuwa omulimu baagumuwa lw'ekyo kyennyini ky'abaakola. Kuba talina bukugu. Bw'ogamba nti mukugu nnyo era agenda kukola bw'ati no. Ne beeri agenda kukola nabo ne basooka ne bakomplaininga. Oli Mutebi n'agamba nze sijja kukola. Nga batokola bireke. Era ye n'avaako ku sseeti n'atandika okugenda mu field. Niwasigalawo muzeeyi wakazi n'omukyala. Era show zaabwe zibadde ziyina target gye zirumba. Kati weewunye mu kaseera katono ne bagamba agize nnyo abantu biki naye nga ne gwalwana naye wa kibiina kyabwe. Ako nako njagala okatunuulire.
Yaka tusooke tumuteeko hold. Lwaki bavuma abantu? Lwaki agira bwati? Kakati nitulabayo munnamawulire ali eno gye tuli. Kubanga target erinnya eno teri wali. Kuba ziri ki? Censored. Ziri regulated. Kati eno gye batanatuuka nabo kati banoonyeeyo bagambye ani asobola okuwa ekifaananyi ekituufu eyo nti ono kati ddiini bamufunye. Naye olabera ddiini engeri gyabamukutemuze natunuulidde embeera ddiini gyakwatiddwamu n'ebigenda mu maaso na biki. Body language ya ddiini. He was too confident. Exactly. And at peace. Era ng'ebbanga lyonna bw'abadde. So, ne statement omukulu neziyadaga abaddiini is our friend. So, ng'olaba tewali nnyo pressure y'amaanyi nnyo ddiini gyakola ki gyaliko naye waliwo target audience gye baagala. So, njagala kutegeeza bannange betukola omulimu guno. Mwongere okukola research amala. Njagala bakusimbe mu kaguli ng'ebigambo bye weeyogedde obiyimirirako. Omuntu asobola okukusiba naye nga ne baloya banaayimirira bajja kuleeta obujulizi bagambe omusajja ayimirira ku CBS n'agamba oli amusinga emyaka. Katambi kampe nze gye mwajje n'emyaka gyammwe simanyi nze era waliwo debate gye mbasisuubira muntu ng'oyo kwogerako kati gwe gye wagijje naawe gyoketera ebintu byo okwo ebiri ku official gundi ya CBS nze ndi omusajja yagambye CAI sebo nze zijja ku official channels neŋŋamba nti omusajja walukaga ennyimba yaziyimba. Anyway, between the lines ddiini wabanga ddala ali mu bizibu bya ddala nga si katego tumusaasira kuba munnaye munnamawulire abantu no batulaba ku mitimbagano kuno naye tetulina nnyo kye tuli like financial ebiki kati you look at that also. Era omuntu omugambo naye butwayo kasete nandi yo abakola ku TV agamba mwe mwamala naye tetwamala but bwiba bya ddala nga si firimu tumusaasira muganda waffe wadde nga kiki wagambye nti ebintu bya ddiini tomanyawo ebigwa era nja kulaba nga yafulumye nga n'omusango teguwozeddwa somehow. Kubanga omusango guno omusajja engeri gye nabadde mpulira annyonnyola ng'alaga ekyaddiini tekiri serious ayo nakisobola okukola ki. Let me tell you bagambye bw'owakinga waliwo emitendera gyadde ya mirundi 3 okusasula $5,000,000 n'okusiba emyaka 5 musango omulala ng'osasula $9,600 n'omusango omulala ng'osasula $9,600 kati ze fine ze nawulidde waawo $5,000,000 $9,600 n'obugwamu $9,600 n'obugwamu ze $7,000,000 almost $7,000,000 gye misango 3 gye badde bakola ki bamuvunaana gye badde bamuvunaana. So bw'otuna ensonga za ddiini ezo nze saagala nnyo zitunulira ku ddiini naye nga bwe tuli eno noyidde ku kigendererwa kuba ojjukira nti mubamu abantu abaakwatibwa baakwatako ne Nuwa Mutwe ojjukira bulungi Nuwa Mutwe baasooka ne bamukwata naye ne bamuleeta mu kkooti era ensonga nga bagamba asaasaanya Kalebule. Twali tukyali awo n'entambi n'omu ku yo gwe baakwata wano era nga bagamba ayogerako bantu ki Kalebule. So tekiri wala bino ebintu byatandika dda. Dini's arrest is a bigger war on freedom of speech and social journalism. Kakati wali babadde basooka ne bakwata ba analyst kati bakutte analyst ate nga alina ne channel kitegedde kakitegeeze nkya bajja kukwata Zanero ne Faruku we afe tetulina buzibu natukwata nzo manyi gino emirimu ogikola omanyi nti kiri kyogambye nti webana kusimba mu kaguli enseera abe wayogedde ki obuzibu bwennina ye delivery y'abantu for Dini's delivery mbutuufu basobola oteeka alina gambo yo Kyagulanyi like nolabanga omuntu delivery evoola. Yes. That is why fe
tukuuma nnyo nti delivery yaffe teba tekusanyusiza. I don't care how many people watch the show. As long as there is information, it is backed up with facts. Era n'oba onyiiza ogamba naye omusajja bagambye ekintu tewakoze luguudo ssebo. Naye omuntu asobola okujja n'agamba tewakoze luguudo olina abaana abasiru mukyalawo. Okitegeera ebintu ebitwe nti sometimes ensonga yo efiira mu delivery. Wayimiridde mu bantu n'obagamba nti omuyimbi tebaali muwadde kaadi baali badde bagiwaggwe. Anyway, we out.